mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe olwaleero nzize namwe abaana abawala ng'oyagala kwekolako service ku nsonga y'okufunza obukyala bwo njagadde otunuulira eddagala lino lijja kuba likuyambako mu bwangu beera ng'ofuna kajjampuni ofune nemuko weewumbeko eddagala eryo kkulu nnyo ku nsonga eyo ey'okwefunza bw'olifuna beera ng'olirongoosa bulungi lyetegereze n'oluvannyuma ddira muko weewumbeko jjako bukola bwokka buteeke mu kakebe oba mu kabaketi ne kajjampuni oyo bw'omala omulongoosa naye muteeke mu kakebe oba mu kabaketi beera ng'oteekamu otuzzi biyenge nnyo bw'omala obiyenga beera ng'obisengejja emirundi ng'ebiri beera ng'otawaaza amazzi ago ng'ogayingiza munda tawaaza eddagala eryo ng'oliyingiza munda ligenda kukuyamba ku nsonga y'okwefunza ogenda kufunda bulungi nnyo litawaaza olunaku osobola okutawaaza emirundi gyonna gy'osobodde osobola okugamba buli w'ogenda okufuka ng'otawaaza lijja kuyamba ku nsonga y'okwefunda ogenda kufunda bulungi nnyo beera nga weefunza beera nga weekolako service ku nsonga eyo ey'okwefunza ogenda kuddawo ogenda kutereera bulungi nnyo obukyala bwo bugenda kufunda omwami wo asobole okukunyumirwa ebiseera ebisinga omukyala omugazi omusajja ono aba takunyumirwa eddagala lyeryo lijja kuyamba bulungi nnyo kamba WhatsApp namba yange osobola okumbuuza nja kwongera okunnyonnyola ku vidiyo eno WhatsApp namba yange eri 0777873401 yeeyo WhatsApp namba yange mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi mweraba